Mr. Soze ekiboozibozi. Mr. Sozi nkomyewo ekiboozibozi kyange kitambula bwe kiti. Mr. Sozi lwali lunaku lumu twali waka twali tukuliddeawo Nsambya Keviina. Nsambya Keviina waliwo mukulu wange ne muto wange era nga ffenna tweddinganwako tuli basatu twali wamu biseera bya nnaku nkulu. Mune nga tugenda mu kabaala akamu kali awo kakiraabu excuse me, nga tugenda mu kakirabu tusangamu abasajja babiri nga baddugaza emmeeza. Ffe ne tudda ku puulu ne tukuba puulu, twali tunyumye, twali bambazi nga tukuba puulu. Kati omusajja omu ng'ayita sisita wange ng'agenda. Kati bano abaami baali batudde ne bano abakyala bannyini bbaala. Bakyala bannyini bbaala baalimu babiri nga naffe tuzze kukuba puulu tuli bawala ba Luganda basatu. Kati naye nga muto waffe adda ku nze yali yetanywa mwenge, naye nga nze ne mukulu wange nga ffe tunywa omwenge. Kati ne tusooka abasajja ne batuyita ne batugamba mujje tugende Makindye. Tugende Makindye ne tuddayo ne tuteekamu empale. Ne tudda eka ne tuteekamu empale ko ffe tugende tubanywe. Ne tugenda Mr. Sozi ne basajja baatugulira omwenge. Kati omu yalina akasimu nga kapya, buno obusimu obwa pinki nga okabikkula bwoti. Bulina obupeesa obutono nga bungi naye nga kapya. N'agamba sisita wange yali akona sisita wange nti bebi ebyange byonna mbikuwadde naye essimu ngikuwadde. Sisita wange n'antemyako n'aŋŋamba nze nno wange buli kimu kikyakimpadde n'essimu yi n'aŋŋambye agimpadde ko nze nedda leka essimu y'omusajja. N'aŋŋamba nedda ngenda kugitwala tagimpadde. Banange twanywa omwenge Mr. Sozi. Mr. Sozi twanywa omwenge, twanywa abasajja ne kuffe tetugenda na Makindye. Excuse me. Kuffe tetugenda Makindye tusigale wano. Ne tunywa omwenge. Ne tulya nga tutamidde wamma. Sisita wange n'aŋŋamba tugende. Eno essimu ngitwala ngenda kujja mu layini zaabwe nziteeke ku mmeeza tutambule tugende. Ko ye nti kale nze nali nyambadde engoye ziriko ensawo n'aŋŋamba gikwate. Ngenze mu kiyigo kufuka, oluvuluma mu kiyigo nfuluma bufulume, naawe ogenda ofuke, naawe oluva mu kiyigo fuluma bufulume ko nze ye. Mr. Sozi nga tufuluma ebbaala bwe tutyo nga tubatedde layini zaabwe ku mmeeza nga tudduka nga tugenda ewaka. Tewaali wala nnyo era wenjogerawo bajja tutegeera kubanga tuli bamanyifu nnyo mu Nsambya omwo. Keviina awo Mr. Sozi nga tubeera na ssimu nze ewaka nze nalina layini. Mr. Sozi nga nteekamu layini mwaka akasimu bannange nga tubeera n'akasimu nga tubeera na kumbe abasajja baatunoonyerezaako. Bo baali tebatumanyi naye abaatulaba mu bbaala baategeera nti abo abaana ba Luganda obaana balongo kozi nze ne mukulu wange oyo yatufaako on December 2020. Twali ba mukwano nnyo, buli otulaga babiri tukolagana buli kimu. N'abasajja ne batunoonyerezaako ne batuteekako bambega, abasajja batuteekamu ssente nti abawala ba Luganda babiri batambula babiri. Mr. Sozi ennaku z'omwezi zituuka 31. Muto wange yali yakoze puroguramu ku ssimu yange ku layini yange kwennyini, boyfriend we amutwala ku Sheraton. Naffe tuli awo tukoze ko ffe naffe tugende ku Sheraton nti ye boyfriend we wamukubira nga tulumba tugenda ku Sheraton nti ye 31. Mr. Sozi tuba tuli awo ssaawa 2. Appointment yonna eri ku layini yange eri ku eyo essimu n'onsonyiwa audio mpanvu naye ekibozibozi kino kiwanvu. Kati muto wange tulinze boyfriend wa tutwala ku Sheraton. Tetulina ssente kinene nnyo yalinamu ennyingi yalinamu 50,000. Nze ne sisita wange twalina nnusu 600. Buli omu alinako 3. Muto wange oba yalina mmekaawo kye sijjukira. Mr. Sozi nga tukola ki? Tuba tuli mu nnyumba bwe tuti ng'abasirikale n'abasajja bali ababiri nga batukonkona abeeno tulingiza mu katuli we tuti nga tulaba abasirikale.
nenzigulawo nze kennyini koze wange ssebo baatugamba bugambe mutuwe kweyo essimu gye muyina kofe kaweddemu konze wange mutuwe kweyo essimu gye mulina Mr. Sozi twakankana last yaffe eri kweyo essimu appointment saawa tulimu 2 tulina appointment balina tukubira bukubiza essimu Mr. Sozi nga nyingira mu nnyumba nga njayo ku sideboard essimu nga njijja mu line yange nga tukwasa abasajja essimu bwekku tebalina kye baatukolako nayo senga twali twatunda essimu eyo si eyali ekomera ku 31st munnange Mr. Sozi nga tubawa ssimu nga batambula nga bagenda tebalina kye bazzaako kati nga abantu bajja batubuuza kiki ekibadde wano bawala bagundi kiki nga babasirikale babasazeeko kiki kofe tewali tetwayogera naye twagamba kaweddemu Mr. Sozi nalina boyfriend wange nga talina gyantwala ku olwo tuli eyo mu kitolo mbuutu nga omanyi lusooka omwaka tugenda buli wamu bateeka ko sister wange nkubuulire eva kwoyo bbaawo jja tugende mu lubiri ku lubiri emmengo konze yiyi tetulina yadde ekikumi okuyingira oba kwali kwakasanva ebiseera ebyo oba twali mu 2 oba 2017 awo 2016 awo kati ne mugamba tetulina ssente naŋŋamba yitawa tuli baana bawala tetulina ssente yes tuli baana bawala tetusobola gwe tujja kutuuka batuyingize gwejja tugende nesiga Mr. Sozi nga tukakuuta tutambula okubaali ewaka Kevin paka ku lubiri tuba tulengerawo buli kimu tuba netutambulawo tuba twakatuuka ku lubiri bwe tuti tetufunirawo abaana b'obulenzi kiki mujje tugenda tubayingize tugenda bayingiza kwefe mugenda tuyingiza nti ye Mr. Sozi nga nabagenda okutuyingiza tebalinamu ssente ziyita ku gate wabula balinamu ssente ziyita eri waggulu ku kikomera ky'olubiri waggulu ku linnyamiti Mr. Sozi ng'abaana batuwalabanya batutwala ekyemmanga ku bikomera waliyo abasirikale nabo ng'obatamera yaawo abasirikale ng'abaana babasasula nga batuwalampya olinya waggulu ku kikomera n'obuuka n'ogwa eri wansi mu bikata Mr. Sozi nonsonyiwa eddoboozi naakazuukuka nga munnanga abasirikale baana babasasula ssente nga batulinnyisa waggulu ku kikomera n'olukiwalampa gw'olina okuva waggulu ku kikomera gwe ogw'eri munda wano omusirikale akola gwa kusika mukono n'olinnya waggulu ekikomera n'ogw'eri munda Mr. Sozi twagwa mu bikata sisita ngeri eyambadde empale njeru yagwa mu kikedo anti otwala ennyere waliwo omuti gwa kedo era bayita ku lubiri emiti egiri ku lubiri munda mugiraba miti gya kedo sisita wange agwa mu kikedo ekivundu ng'oyinza olowooza agudde mu gundi mugasiya Mr. Sozi tuba twakava mu bikata bwe tuti kumbe bano abatuyisa waggulu batemyako bannaabwe nti waliwo betusindise ate nabo ne batusalako bannanga abaana b'obulenzi era ne baddamu ne batusasulira ssente ku basirikale abookubiri omanyi okutuuka munda nga abaana batuyingiza ssente bazibakamuddemu waneeno ku basirikale tulina otuuka munda nga tebalina yadde ekikumiko sisita wange katatabu tubagazaaki katufuna abalala sisita wange yamuyingiza n'amwesonyiwa n'afunirawo omulala naye ng'eyamuyingiza amulese wali Mr. Sozi abaana abo bwatulaba ebizibu mu nnaku enkulu naye abasajja ne batusalako nga 31 ssaawa 2 ne batuggyako essimu appointment zonna zaasiriirira awo kuba nze nayina layini nga sirina ssimu yali yafa naye Mr. Sozi abasirikale tetuli basonyiwa babasasula wano ne batuyingiza kyokka ne batemyako ne bannaabwe nti baabo tubaleese namwe basaleko Mr. Sozi kyekiboozibuuzi kyange kibadde kiwanvu ononsonyiwa naye bannange siryerabira mwaka ogwo siryerabira nnaku za mwezi 31 Desemba ne batuyisa waggulu mu bikata bannange ng'olina n'ogamba kati bwengwa ku nkonge ne gy'obuuka ogwe tolabayo ogwa mu bikata n'oyiringita n'ogweri naye abaana bawala tubonyeebonye Mr. Sozi byebyo webale tuweereza tusiima nnyo empeerezaayo wemba neebwa obeerere n'ogamba mbalaba muli eyo mutwolezaako ebintu mututambulizaako engendo zammwe nga ndaba oli kunze
mbeera mu kiyumba ky'omuwalabu neebowa nyina okoza ebintu nenzira kusita mu Mr. Sozi n'empuliriza wenseka ndaba otukoona obuboozi otukoona ebigambo naye ne ŋŋamba Mukama weebale kujja mu bulamu bwaffe Mukama ak'omukisa. Mr. Sozi ekibooziboozi. Mukulu Sozi wasize otya? Kansuubira oli bulungi. Nze ndi bulungi alhamdulillah. Ogenze n'oyogera ku kigambo night dancer. Andukuwe. Kanguwa ekibooziboozi kyange. Kankikuwe. Bannange siryerabira. Kale sisobola kwerabira. Kandukuwe. Sumulula osuna. Munnange. Myaka jadda. Muno abawala muno mwe tuwumpugumira. Anti ng'ofunayo akalenzi k'oku kyalo. Ku kyalo okwo ka distance katono nnyo kakukubye akubyawo obugambo naawe ojja okkiriza ali nkyali ebintu ntandika bitandike. Mwaka ki gwali ndowooza mu 2014. Sidda nnyo toseka nga tukola appointment n'omusajja nti ye kale n'akasimu naye alina akasimu ffenna twalina busimu. Maama ng'ajja afiirwa ebyedda bino byakusula ku lumbe ng'ajja agenda waka tuliwonze ne maama ne kato kange olwa nti sikalese mu nnyumba sikasibiddeemu ngenda enkuba efuuyirira waliwo buno obukubo obufuuyirira obutajja obwo. Amanyira nti eyo enkuba abasezi baagala nnyo b'olukubakuba. Munnange tukola appointment ewedde omuvubuka ngamba wootajje ngenda kukima nti ye saawa no mmeka 2:03 awo ekyalo mukimanyi ezo saawa babukutte. Munnange waliwo ennyumba ya neighbor gye bazimba saa zino ba neighbor nedda baali bagizimba nzimbe ng'ennyumba eyo eri ku wall plate. Nva eno oba ova ewaffe ennyumba eyo gifeesinga nsibyeko ne kofulu enywedde munnange musibidde munda ngenda wa mulenzi. Mba ngenda ndaba omuntu afumuruka mu nnyumba ajja gye ndi olwandaba naye najja kyokka omuntu ng'alinga bokisi siraba mutwe. Bannange we namulaba bwe nti enviiri zonna ne zinjiika mubiri gwonna. Mbuuza mwakola mutya? Twazannya bokisi yangoba bokisi keje yimirire ku mulyango w'engenda okulugula neegampitamu neneetoloola sikuba nduulu nguma. Kati kumbe neighbor yali ava manju obudde bwali bukyala. Neighbor yali ava manju kati toya neighbor yali agizimbira ploti waffe bwe yeekoma bwe yali agizimbira alina akatadooba nti okuba enduulu mbadde nva mu bwenzi esumuluzo nkikutte mu ngalo wengenda okusumululawo wangoba wadda ku nsonda eno wenzira kweno wemba ngenda ku mulyango wadda kweno bananga omusezi yangoba. Kati nengwa jjukira tuli mu lukubakuba wenaseera nengwa nenkola wa nenkuba mulundi gumu nti wa kyovudde neighbor agamba ani oyo ali ku mulyango gwa linyambadde ndyogedde gundi. Omusajja nadda ku kitooke nendugula olugi mandugula andi mabega saamulaba oba yajja atya ngenda olaba ng'omuntu andi mabega mbayingira katono nyongere n'omukono gwe ng'aguyingiza nenzigala olugi nengwa wansi nenzira mu katuli ntandika omulingiriza. Ngenda okulaba omuntu gwe mbadde ndabanga bokisi nga ndaba omutwe nga ndi mu katuli nga ndaba omutwe nga yeesimbye mu lujja wakati. Okuva ku olwo muganda wange ngenda okudde ku makya nga nafuse okufuka kwennyini. Maama akomawo ndi mu nnyumba nkankana ndi mulwadde kyovudde munyumiza nafunye omusezi nabadde nva manju. Okuva ku olwo muganda wange sirifuluma kiro sita newonkuwana otya niwe nali e Kampala nze ng'omusajja ntambuza kiro sirifuluma kiro mbu ngenda wa mulenzi kiro era mbadde nkola e Kampala nkola naye nga nze bode nteeka ku mulyango nga tezikiza ttaala mala kuyingira. Ekyali eyo bannange nze ndi mu ntaana ndikinyumiza bwe ndisangayo. Omusajja yangoba ye yangoba
n'omulenzi saamuddira kwegamba namunyumiza kye nasanga naseka okumanya naseka yaŋŋamba n'okuŋŋamba eyo ennyumba bulijjo nkimanyi nti eriko omusezi namusoosa busonzi nimugamba embwa eno mbuye bulijjo akimanyi eriko omusezi Mr. Suzy ye kiboozibozi kyange naye siryerabira